Omulabizi w'emikono Enos Chito Kagoddo agamba nga nabo ng'ekkanisa bavuddeyo okulaba nga bavumirira abayimbi abo abavaayo okuyimba ennyimba ezimu ebigambo ebiwemula. N'agamba ng'ekkanisa tebasobola kigumiikiriza era yeebaza Katikkiro wa Buganda wamu ne gavumenti okuvaayo okulaba nga bagamba ku bayimbi abo. N'agakekana akaseera buli muntu yenna ayimukiremu okulaba nga balwanyisa ennyimba ezo eziwemula mu ggwanga lino. Tulongoose nnyo obulamu bwaffe mu bigambo bingi. Njala kwebaza Katikkiro wa Buganda yavuddeyo n'ayogera ku nnyimba ez'ebuwemu obutazikuba na ku leediyo na mpapula oba butazoogerako ku gavumenti ku leediyo ya Buganda. Nze ndowooza ne midiya zonna tezandiwadde mukisa bantu bawemuzi abaleeta, kubanga bino byonoona. Ngenda mu masomero ffe tulina ng'ekkanisa buli kiraasi tugiwa oluyimba ne zabbuli byalina okukwata omwaka. Naye kaakati ntegeeza abazadde nti mukkirize abaana babayimbiremu ku nnyimba zino tusobole okusaabulwa ku butwa bw'abayimbi bateeka mu baana baffe. Ngenda ne mbuuza abaana nnyimba ki eziri eyo ze muwulira, abaana ne bakuwemula. Naga mulekeraawo nga baleeta buleesi kubanga obwongo bwajjula agayimba ag'ekitumbaavu. So nsaba n'abayimbi beekubemu kubanga leero ayimba enkya ajja kuba tayimba naye ng'ate ateza akatwa mu ggwanga. Njala kwebaza ne UCC nayo yavuddeyo ne baako n'ennyimba zeewera. So naffe ng'ekkanisa bannange Bayibuli etuyigiriza nti ennyimba zino ezaffe ze tuyimba ziyimusa omwoyo, ziwonya endwadde, zisumulula. Bane muyimbe ku bintu ebiweesa Katonda ekitiibwa, obulamu bwo bubeere nga bulimu ku mbala y'obwa Katonda, ojja kuwummula. Naye ggwe n'obeera awo n'oleekaana, abamu baboggola nga mbwa nti ayimba akasita kuba endongo nga kiwedde ne baleekaana. N'ogamba oba ono ayimbye eki? Nawe nga tobitegeera. N'abiyimbye no bibuuza birina amakulu ki nti nze nyimbye. Kaakati nno n'abaana abeeyimbira ebyabwe naye nga tebirimu Katonda. Nsaba tukyuse tugobere nga Katonda bw'ayagala. Ne programs ne ku TV ne ku radio oluusi programu ejja naye nga owulira butwa bwereere, owulira butwa bwereere. Ne musaasire gino emiti emito mwe abakulu omuyinza okuba nga mwaggwayo dda, naye kati abaana abato nze bannuma kubanga balina emyaka mingi mu ggwanga, banabeera mu ggwanga nga bafaafaagamu. Y'ensonga lwaki tujja kuba n'eggwanga erifaafaagamu. So njala okwebaza Katikkiro ate ne UCC ku lwa gavumenti okuggyayo omukono okutereeza abo abadde boonoonye ebirabo Mukama by'abawadde, kubanga ebyo birabo bya Katonda byetaaga kukozesa bulungi. Kagoddo takumye ku bayimbi bokka, avumiridde n'obuli bw'enguzi obugenda mu maaso mu ggwanga lino. N'agakana akaseera buli muntu okuyimukiramu okulaba nga lwanyisa okulya enguzi. N'agatome kusongamu abo bokka be tumanyi mu gavumenti, wabula n'oyo buli muntu yenna agigaba n'agiwa omuntu yenna naye yaba yeetabye mu kulya enguzi. Twagala abantu abalinga abasumba bano abafuna essanyu lya Katonda ne batadda mu bubi. Era wano wenkubira omulanga abantu bonna era negatta ku pulezidenti w'eggwanga kubanga naye tayagala nguzi era alwanyisa enguzi. Kaakati njagala abantu beekubemu batunulire eggwanga lyaffe, batunulire ebitundu byabwe, ebitundu bino byagale, naddala abantu abali mu bukulembeze nga balina obuweereza balina okutuusa ku bantu babutuuse nga butuukiridde. Enguzi bulwadde namutta. Nsaba ekkube likyuke nga pulezidenti watukubira omulanga nga bantu bangi baleekaanye boogedde naffe twogera. Mukama atutaase eggwanga lyaffe linakula, tulina okwejjamu ekirwadde ekyo. Ekkubo oli awulira nga waba talidde enguzi tabeerawo, akkirize nti asobola okubeerawo nga talidde enguzi. Ate enguzi eri mirundi ebiri, abagiwa n'abagiweebwa, abagisaba n'abagiwaayo. Ffenna tulina kwekuba mu kifuba okulaba nga tusigala tutuukiridde mu kkuba eggolokofu. Kagoddo okwogera bino abadde awa obubaka bwe obwa Krismasi ow'omwaka guno 2024 egenda okubeerawo ku wiiki ejja ku Lwokusatu, era n'ayagaliza bannamukono ne bannayuganda bonna Krismasi ennungi. Tutunulira n'okumalako omwaka. Zekaliya essula 9 lunyolo 9
agamba nti ssanyu nnyo gwe muwala Sayuuni, yogerera waggulu gwe muwala wa Yerusaalemi, laba kabaka wajja gy'oli ye mutuukirivu era alina obulokozi. Kiseera kya ssanyu okuzaalibwa nga tujjukira amazaalibwa ga Mukama waffe, kubanga essuubi lyaffe, okwagala kwaffe, emirembe gyaffe ebituukiridde tubirabira mu mwana oyo Yesu Kristo. Abamu tumugezezzaako, tumulabye bwasanyusa, tumulabye bwaleeta emirembe era bwaleeta okuwummula. Eryo nno essanyu lye njagaliza bannayuganda bonna n'abantu bonna mu nsi. Mukama akole bulungi, aleete emirembe mu bulamu bwammwe, aleete emirembe mu maka gammwe. Omwana oyo gwe tujjukira amazaalibwa ge Yesu Kristo, era afuga obulamu bwaffe naddala mu biseera bino nga tujjukira okuzaalibwa kwe, bireme kubeera bubeezi biro bya bidduluza, bibeere ebiro ebyokufumiitiriza ku bulamu bwaffe. N'okusinga ennyo oba osomye enjiri ya Matayo essula ey'okubiri olunyiriri olw'12, nsaba bannayuganda tusanyuke ng'abasumba bali abagenda okulaba omwana, bwe baamulaba baasanyuka, naye ate ne basigala nga bawuliriza eddoboozi lya Katonda. Bayibuli etugamba malayika n'abalabikira ku nnyumba 12 n'abagamba nti kama mulabye ku mwana n'essanyu lyammwe okutuukira okusigala nga mukyali basanyufu, temuddayo wa Kerode. Era Bayibuli etuyigiriza ne bakyusa ekkubo lyabwe ne badda ekkubo ddala, tebaddayo wa Kerode. Ekyaviirako Kerode okutta abaana abala bangi kubanga byali yeesize, bakyusa endowooza olw'okuwulira eddoboozi lya malayika. Njagala kuyita abantu ba Katonda mwenna okufumiitiriza ku bulamu bwammwe. Amazaalibwa gano gabenko enjawulo ennene gye gakola mu bulamu bwaffe. Oluusi waliwo Bakerode bangi mu bulamu bwaffe, abafuze obulamu bwaffe, abatulagidde ebyokkola, naye ebyokkola nga si bya bwa Katonda. Katonda atuyisa okukyusa, okubaako ebikyuka mu ffe, tulyoke tutambule nga Katonda bw'ayagala. Negayira nnyo ekisa kya Katonda kikke ku buli munnayuganda okulaba nga wabaawo okukebera ekkubo. Buli weesanga nga ekkubo libadde otambuliramu si ddungi liveemu, kubanga ono azze akyusa ebintu. Bwe tujjukira amazaalibwa ge, nsibuko ya mirembe. Oyinza okuba awaka taata nga gwe obuzizzaawo awaka emirembe, ekkubo likyusa. Todda wa Kerode abadde afuga bulamu bwo. Abamu ennaku zino okutamira kungi, ng'omwenge gwe gufuga awaka, oyo Kerode akwagaliza kufa. Muveeko kyusa ekkubo ofune emirembe. Tulumwa nga abakkiriza, olaba ebijaguzo biyite kwegamba bingi bikoleddwa. Ogenda okwesanga nga Krismasi abantu tebagenda, Yesu tagenda bakolamu, wabula bagenda kuyitamu mpite bwe batyo, n'abalala ebintu byonooneke, embeera nnyingi zibeerewo. So nsaba okukyuka, gwe mulamwa gwange omukulu, obubaka Katonda bwantumye okwogera eri ensi, kukyusa, kwekebera, wabaawo ekkubo ekyamu tulikyuse, tulyoke tugende mu maaso. Kubanga bwe tutuukidde mu mazaalibwa g'omwaka guno, ng'obulabizi bwaffe bwezezza emyaka 4 bukya butondebwawo. Emyaka 4 gino gibaddemu okweyongera ennyo mu mulimu gw'enjiri, ate n'okukuza ebitundu eby'enjawulo olw'obuweereza. Byonna bino bituukiddwako wakati w'okusoomoozebwa okutali kumu, gamba ng'endwadde, obugwenyufu, enguzi n'ekibbattaka omuliri eri ekkanisa. Kakati mu mbeera z'ebigambo ebyo wensabira okwekebera, obanga tunaakendeeza ku ebyo byemmenye, tulyoke tutambule nga Katonda bw'ayagala. Njagala kubategeeza nti obuwanguzi wakati w'emiyaga ng'ebyo byonna bye njogeddeko, omuyaga, obulabe, Mukama abutuwadde. Tetumaliddwawo, tetulemereddwa kuba okuva ku ntandikwa
Mukama abadde ku luuyi lwaffe nga bwe kyogerwa mu Zabbuli eno 124 onyosooka era n'olwokubiri. Era twegayirira nnyo Katonda olw'omusana ogw'okujja kw'omwana we ogwo okugoba buli kizikiza, buli kizikiza tutunulire omusana ogwo ogw'obulamu ogwajja gye tuli, naddala ffe ng'obulabirizi kyekitubuuliza enjiri era kitwebaliza mu myaka gino 40. Era ntera nnyo okufumiitiriza ne ŋŋamba obanga obufaafaagamu bufaana bwe butyo, naye senga enjiri yali tebuulirwa ensi senga efaanana etya, ng'omuntu asobola okweyambula n'atambula nga ali bwereere, nga okwagala mu bantu kukendedde, oli waakiri alaba omuntu ng'afa ye ng'afunye kyayagala. Kakati embeera ezifaana bwe zityo, ebizikiza ebyo byensaba twekebere, tulabe nga tuva mu kkubo erimu obubi tudde mu kkubo eggolokofu. Njakola kuleeta ebintu bino obubaka mu njiri, naye ate njagala nnyo tusse nnyo essira ku bigambo bino nga tuyingira mu mazaalibwa ga Mukama waffe ate n'okumalako omwaka. Bino bikulu okubisaako essira. Mu kulambula kwange ndabye nga Mukama azza abantu bangi eri okwagala kwe. Nkubiriza abaweereza okwenyikiza ekigambo eky'okukuŋŋaana n'okulera abo abalokoka n'okunyweza abantu bonna abajja eri Katonda. Essuubi ly'ekkanisa liri mu njiri mu Kristo, era twebaza nnyo olw'okuzaalibwa kwa Mukama waffe. Nkubiriza nnyo baweereza bannange, enjiri ey'okunyumya emboozi ku bituuti, enjiri etazimba bulamu bw'abantu, enjiri etasumulula bulamu bw'abantu, nsaba beeteeketeeke nga bulungi baleete enjiri erina amakulu eri obulamu bwabwe, kubanga ly'essuubi lyabwe. Waliwo betaddemu essuubi bingi naye ne bituyuwa. Kakati Kristo ly'essuubi lyaffe. Ono yazaalibwa nga bwe tujjukira olwaleero abeere essuubi lyaffe. Gye bali nga bakyusa obulamu bwabwe nga bongera okusanyukira mu ggwe, n'omwaka ogujja batandike ate nagwo bagumaleko mu maanyi. Kale mbasabidde obulamu bwammwe, amaka gammwe n'emirimu gyammwe byonna Mukama abakole bulungi, abawe emirembe, abampeera omukisa. N'omukisa gwa Katonda Kitaffe omumwala omutukuvu gube nammwe, gubakuume buleme obbavangako by'ennaku zonna mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen.